Gravity omutujja mukujja Embera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe Ekaabya byonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katukuza ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Waffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Amawulire g'omukulembeze w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Jacob Oulanya gaatandise okusaasaana nti ennyonyi y'eggwanga yamutuuta mu kibuga Seattle mu ssaza lya Washington mu ggwanga lya Amerika okujjanjabwa ekirwadde ekimubala embiriizi. Olwaleero amyuka omukulembeze w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Among ategeeza Paalamenti nti Sipiika Jacob Oulanya abadde amaze ssabbiiti bbiri ng'ekirwadde kimugoya okutuusa embeera bwe yeeyongedde okuba embi abasawo be mu ddwaliro e Mulago ne basalawo bamuddusa yeeyongereyo mu ggwanga lya Amerika afune obujjanjabi obusingako. Right Honorable Speaker of Parliament Jacob Oulanya has been unwell for the last 2 weeks. During the period he was receiving medical attention from Mulago Referral Hospital, the medical experts in consultation with other doctors, with his personal doctors, decided to refer him out of Mulago to a specialized medical hospital for better attention. Wadde nga emikutu emingatta abantu leero giwandiise ng'embeera y'Oulanya betandise okweraliikiriza kyokka Anita Among ategeeza nti agenza akuba ku matu yadde ng'akyetaaga okusabirwa. On 4th February, that was Friday, the Right Honorable Jacob Oulanya traveled out of the country. What is on the social media is not the reality. I spoke to Right Honorable Jacob even now before I came to the house. He's in a good mood, and I told him I'm going to tell your members. He only told me, tell them I love them. Sipiika Jacob Oulanya okuva lwe yarangirirwa ku ntebe y'omukulembeze wa Paalamenti tatereeranga era amangu ddala nga yakawangula. Kigambibwa nti yadduse wabweru w'eggwanga n'alongoosebwa.